Akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mwayengedde olunaku olwokusatu nga talaga eggwanga. Olwaira asibye ebitundu by'e Kasese okutagulira ekibiina obuwagizi n'okufuna ebirowoozo ebiva mu bantu. Abantu bamwaniriza mu bungi nga atuukidde ku nkulungo ey'e Kasese ne beesomba. Alose ku aggulawo ofiisi mu kibuga ky'e Kasese. The people of Uganda, I open this National Unity Platform office. Oluvannyuma yogeddeko n'abawagizi be ku Bombokya Gardens e Kasese era nga alaze essanyu olw'okudda mu bitundu eby'e Kasese oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo mwaka gwa 2021. Asibye bannakibiina basonda ensimbi ezigenda okuyambako mu kwaniriza omusinga wa Businga obwa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere agenda okuddayo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekumi omwaka guno. Manyi nti waliwo puroguramu ey'okwaniriza omusinga era nga tuli mu kusonda amajja, era njagala basaba mwena buli alina ky'asobola akikole omusinga akomewo ng'atavimba nnyo. Kyagulanyi era asaasidde abantu b'e Kasese olw'ebizibu bye bayitamu okuli amataba n'abayizi abattibwa bayekera ab'EDF ku ssomero lya Mpondero Biriha. Njagala okubasaasira mwena, njagala okusaasira famire z'abaana abo be batta. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.